Munna FDC Nathan Nandala Mafabi asibye mu bitundu by'e Bunyoro mu district y'e Buliisa ne Hoima ng'aperereza abeeno okumulonda ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Ono nga tannasimbula okwolekera e Buliisa gy'abadde alina okusooka okkuba olukuŋŋaana lwe asoose kuyisa bivulo mu kibuga ky'e Hoima wabula ab'ebyokwerinda tebamuganyizza era gye bigweredde nga bawanyisiganyizza ebisongovu. Even if you call a electoral commission, you will bring a problem for them. Just give us a chance, we do our work. Give us a chance. You just guide us, madam. God, I am going. God. Ono oluvannyuma yeesudde mu ddene okwolekera e Buliisa. Olw'okuba ekitundu kino kye kyazuulibwamu amafuta, Nandala ategeezezza abantu b'eno nti singa bamwesiga ne bamuteeka mu ntebe enkulu wakukakasa nti abantu b'omu kitundu kino be basooka okuganyulwa mu mafuta gano. If it is a revenue which we shall get here, first the contracts which should be in the area sector, those which can be locally sourced should be provided to the people, the local area people here, before it leaves to other areas, so that the area here grows. Ekibiina kino bwe kyakola obubi mu bitundu by'e Bunyoro mu kalulu akaggwa aka 2021 twagadde okumanya enteekateeka z'ekibiina ze kireese okulaba nga bafuna obuwagizi mu kalulu akajja. Program tight nga tugezaako okulaba nti tutuuke buli mu district naye oba tulina okwogera ne electoral commission erabe nti ebiseera biddako yeeyongeddeyo era bakira buli waayita agenda ayogerako eri abantu. Bw'abadde wansiko Nandala ayogedde ku kibbataka ekisusse mu kitundu kino n'ategeeza nti kyekimu ku byasookerako okumalawo ng'awangudde obwa pulezidenti. Amataka gaffe tegakkiriza okutwala ettaka ly'abantu. Njagala kubuulira abantu bonna be batwalako amataka gaabwe bagenda gafuna. N'ekirala ebyo gavumenti yatwala egenda kubasasulamu ssente compensation. Wabula wabadde adda mu kibuga Hoima emmotoka z'abawagizi be zirabiddwako nga zitangira akabanga ly'abasirikale ebadde eyagala okubayimiriza. Nga bayingira ekibuga Hoima lubadde lutalo wakati wa banna FDC n'ab'ebyokwerinda ababadde babalemesa okuyingira ekibuga. Era wano ebyentambula bisanyaladde okumala ebbanga. Gye bigweredde ng'olukuŋŋaana alukubidde mu luguudo wakati era asinzidde wano n'alaga obutale bumativu bwe era ab'ebyokwerinda. What should be done in this election? This kind of manners, we are exercising our civil duty. We have got rights, and those rights must be protected. Oluvannyuma lw'obutakkiriziganya n'ab'ebyokwerinda, Nandala ne bannakibiina abalala bavudde mu mamotoka gaabwe ne batambula ku bigere okwolekera ku Mandela Stadium gy'abadde bakubye olukuŋŋaana lwabwe olunene. Wabula poliisi tebaganyizza kutuuka ku kisaawe kino era gye biggweredde nga Nandala Mafabi takubye olukuŋŋaana lwe mu disitulikiti y'e Hoima wabula nga kakuyegewe amukoledde mu kibuga ky'e Hoima. Nze Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV wano mu Hoima.